abali ku Kibla Islamic Media mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mukutu gwaffe omuganzi, kubanga bye mufuna ku Kibla bingi nnyo era byamaanyi era bitugasa naddala mu bulamu bwaffe buno obw'oku nsi n'obulamu obw'oluvannyuma. Tusaba Allah tuwemu obulungi era omukutu gwaffe guno mubeere nga mugugoberera inshallah taala. Abooluganda abakkiriza, tusaba Allah okusaasira n'emirembe n'ebyengera kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyakola kaweefube eddiini busiraamu nebanga esaasaana mu nsi muno ne tugyeyagaliramu, n'abo abatali basiraamu nabo ne beeyagala olw'ekyengera ky'eddiini busiraamu. N'olwensonga eyo tunywerere ku ddiini yaffe nga tusaba Allah abeere nga atuwaamu ebirungi ku nsi kuno n'obulamu obw'oluvannyuma. Tusaba Allah baganda baffe abali mu mbeera ezitali zimu, abali mu bulwadde Allah abajjanjabe obubasukka obulwadde, abali mu ngendo zaabwe abatambula Allah batambuze bulungi batuuke mirembe. Baganda baffe abali mu nsi ezirimu entalo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajjiremu entalo ezo nabo bafune emirembe nga naffe gye tulina eno insha Allahu ta'ala. Abooluganda abakkiriza, mbakuutira okutya Allah mu buli mbeera yonna, tumutye mu kyama ne mu lwatu. Buli kyokola kulembeza takuwa Allah, okutya Allah subhanahu wa ta'ala lwojja okuba obulungi mu bulamu buno obw'oku nsi. Abooluganda abakkiriza, tugenda kwejjukanyaayo ku bintu bitonotono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ebiweesa omuntu ekitiibwa. Oba oyagala kubeera wa kitiibwa ku nsi kuno, kola ebintu bino wammanga. Ojja kufuna ekitiibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kufuna ekitiibwa mu bamalayika, ojja kufuna ekitiibwa mu bantu b'owangaala nabo. N'olwensonga eyo Allah bw'akuwa ekitiibwa ate kyekisingako obulungi. Batugamba bwe bati ebigambo bino, qala al-fuqahahu rahimahumullah, abamanyi b'eddiini y'obusiraamu bagamba ebigambo bino. Bagamba nti man hafadha sab'a kalimatin, omuntu bwe yeekuuma ebigambo bino 7, fahuwa inda Allahi sharifa, mu maaso g'owekitiibwa Allah ajja kuba wa kitiibwa, wa inda almalaikati sharifa, era n'ewali bamalayika ba Allah ajja kuba wa kitiibwa nnyo. Wa ghafara Allahu lahu dhunubahu, Allah ajja kumusonyiwa amadhambi ge gonna ge yakola kuno ku nsi. Wa in kana mithlu zabadul bakhari, newankubadde nga amazambi ago genkanankana ng'ejjovu ly'oku nnyanja, Allah ajja kumusonyiwa. Wa yajidu halawa litaa, era ajja kufuna obuwoomerevu obw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumugondera. Wa takunu hayatahu, ate obulamu bwe bujja kuba bulungi ku nsi kuno. Wa mamatuhu khairan lahu, n'okufa kwe Allah ajja kumwanguyiriza malayika ejjamu emyoyo afe nga ali bulungi, nga tabonaabona, tawulidde nnyonta, nga tatawaanyizza n'abantu. N'atugamba ebigambo bino, awwaluha, ekigambo ekisookera ddala ky'olina okwekwata, an yakulu inda ibtidaai kulli shay'in bismillahi rrahmani rrahim. Bw'oba olina ensonga yonna gy'ogenda okukola, atuwuliriza obulungi. Ng'olina ensonga yonna gy'ogenda okukola, ofuna wuzu, tandika ne bismillahi rrahmani rrahim. Ogenda kulya mmere, bismillah gisome, basmala gisome. Osaala esswala, basmala gisome. Ogenda kukola ensonga yonna, ogenda kusinkana ne hajjatuwo, hakkiyo ya halal, beera ng'osoma basmala, kuba Allah ayinza obbagerera ekiro ekyo ne mufuna ezadde. Nga musomye basmala n'edduwa ezigenderako, Allah n'abagabirira, omwana oyo sheitaani tegenda kumusombuwa. Ensonga yonna, oyingira mu muzigiti, ofuluma mu muzigiti, olinnya takisi, olikka bodaboda, ogenda kulya emmere, ogenda kunywa amazzi, buli nsonga yonna eyakkirizibwa nga ya halal, beera ng'osoma basmala, erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, ekitegeeza nti buli kyogenda okukola mu buwangaazi bwo bwonna, mu bulamu bwo bwonna, oli kukola ekintu ekyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno ojja kufuna ekitiibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah ne mu bamalayika ne ku nsi kuno, n'abantu bawangala nabo bajja kuba bakuwa ekitiibwa. N'agamba ekyokubiri, an yakulu baada fariga kulli shay'in min kulli shay'in alhamdulillahi rabbil alamin. Buli lwomala ensonga yonna, omaze okulya emmere, ova mu safaali, omaliriza buli kimu kyonna, tendereza Allah, gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yekka yasanidde okutenderezebwa.
ova mu safaari okomyewo mirembe beera nga weebaza Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba alhamdulillah tamlau lminzan, buli lwoyitiriza ekigambo ekyo minzaani yo ejjula ebirungi. N'olwensonga eyo yitiriza okwebazanga Allah subhanahu wa ta'ala, buli lwomwebaza ajja kwongera. la in shakartum la aziddannakum, buli lwomuneebaza nja kubongera. Oziridde ekyemisana noweebaza Allah, Allah ajja kuwa olye n'ekyeggulo n'enkya naluli insha allahu taala. Buli kalungi konna okwomaliriza okukola gamba alhamdulillah rabbil alamin. N'agamba ensonga ey'okusatu, idha jarra ala lisani lagwan au amali su'i kul au akthiru yakulu astaghfirullah. Abooluganda abakkiriza, bw'obanga olina ekiseeredde ku lulimi lwo nga tekibadde ensonga nnungi, oba onyiizizza omuntu, oba ovumye omuntu, oba olina ensobi yonna gy'okoze etasanyusizza munno, itiriza nnyo ekigambo astaghfirullah. Beera nga osaba Allah kisonyiwo, Allah abeere nga akusonyiwa. Abantu b'omulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam, nabbi yabagamba Nuhu alayhi salatu wassalam nti muyitirize nnyo istighfaaru, Allah ajja kubatonyeseza enkuba ey'emirembe. Naffe wano bwe tuba twagala kisonyiwo tuyitirize nnyo istighfaaru, nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yakolanga istighfaaru emirundi egisukka mu 7. Naawe osobola okukola emirundi egisukka mu 7 oba emirundi egisukka mu 10 nga bwono bw'osobodde insha allahu taala. Tovanga mu swala okujjako ng'oyitiriza istighfaaru, oba mu mbeera yonna otambula oyinza okukwata akaladiko n'otandika okuleeta istighfaaru zo mu mbeera yonna gy'oba oyagadde. Ojja kufuna ekitiibwa ku nsi kuno ne mu maaso ga Allah ne mu maaso g'abamalayika, ojja kubeera bulungi. Ensonga ey'okuna n'atugamba idha arada an yakulu af'alu gadan kadha fayakulu ala atharihi insha Allah. Bw'obanga olina ensonga yonna gy'oyagala okukola, oba leero oba enkya oba omwezi ogujja oba wiiki eddako, ng'olina ensonga yonna gy'oyagala okukola mu buwangaazi bwo mu bulamu bwo, beera ng'oyitiriza ekigambo insha Allah. Insha Allah nja kukikola ku lwa Allah olunaku olw'enkya oba essaawa eneddako oba omwezi ogujja oba wiiki ejja oba omwaka oguddako, ng'oyitiriza nnyo ekigambo ekyo insha Allah. Era Allah tutegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa nti togambanga nti nja kukola kino na kino enkya okujjako illa an yasha Allah, okujjako nga Allah akyagadde. Oyinza okusuubiza omuntu n'otateekako insha Allah naye Allah n'akujjulula oba n'atakusobozesa, wabula buli kyogenda okukola gambanga nti insha Allah. Ensonga ey'okutaano n'atugamba iza stakbala almakruha yakulu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bw'obanga olina ensonga yonna gy'owulira nti okukosezza oba yeetamwa gy'oli nga muli tekikusanyusa tokyagala, beera ng'oyitiriza nnyo ekigambo la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Itiriza nnyo ekigambo ekyo, kijja kukutaasa efitina n'enkwe z'abantu n'ensaalwa ze bakukolera. Ekigambo ekyo kijja kukutaasa insha allahu taala, ng'oyitiriza ekigambo la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. N'agamba ekyomukaaga idha asabatul musiba fi nafsika, bw'obanga ofunye ekizibu kyonna ekikutuuseeko au fi maali oba mu byenfunayo, ebyenfuna bidobonkanye tebikyajja bulungi nga bwe wali obirowooza, abaana ku ssomero babagwebye school fees, kyonna ensonga yonna olwazizza, ofiiriddwa, emaali tetambula bulungi, kul au kathira yakulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itiriza nnyo ekigambo kino nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, mazima ffenna tuli ba Allah, wa inna ilaihi rajiun, era ewa Allah gye tugenda okudda. N'emaali eno n'ebikunyiizizza ebikusoomozezza byonna, itiriza nnyo ekigambo ekyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolinda kufiirwa kwokka, wabula kikozese mu buli mbeera yonna. N'atugamba ekyomusanvu, n'atugamba nti la yazaalu ala lisaani fi anaa'i llayli wa atrafi nahar la ilaha illa Allah. Nti ekigambo kino beera ng'okiyitiriza nnyo ku lulimi lwo buli kaseera, buli kiseera, oba misana oba kiro,
misana n'ekiro beera ng'oyitiriza ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah. La ilaha illallah, tewali asinzibwa mu butuufu okugyako Allah, era muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Allah era muddu we. Nabbi n'atugamba nti man kala la ilaha illallah mukhlisan mukinan dahala aljanna. Omuntu bw'ayogera ekigambo la ilaha illallah ng'atukuzza omwoyo gwe, ng'akakasiza ddala Allah ku lulimi lwe ne ku mwoyo gwe, ng'akyogera ng'ayina ikhlas, tagattika katonda kintu kirala. Mukinan, ng'ekigambo kyayogera akyekkaanyiza ddala bulungi, dahala aljanna. Nabbi agamba omuntu oyo ajja kuyingira ejjana butereevu, ng'ate tasoose kuyita mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, olw'ensonga nti akakasiza ddala ku lulimi lwe ne ku mwoyo gwe kawulu la ilaha illallah muhammadu rasulullah. N'olwensonga eyo abooluganda abalungi abatuwuliriza, bw'okozesa ebigambo ebyo omusanvu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa ebitiibwa, ne mu bamalayika obeere wa kitiibwa, ne mu bantu b'owangala nabo obeere wa kitiibwa insha allahu ta'ala. Mbasaba abooluganda abakkiriza, nabbi yatugamba nti nno afdalu dhikiri kalimatu la ilaha illallah. Buli lw'oyogera ekigambo ekyo ye dhikiri ekyasinza obulungi okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kuba bulungi. Ekigambo kino bw'okiyitiriza, Allah subhanahu wa ta'ala akuteekerawo malayika ezisaba Allah okusonyiwa gwe ila yaumi alqiyami saa, mpaka enkomerero lwerituuka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mbeebaza nnyo mwebale okutuwuliriza. Nsaba Allah abasasulemu ekisinga obulungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Islamic Media, Qibla Islamic Media.